السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمتندرز الله تمسب السوكسا سنميلمbe نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Baganda bafa abalungi tukomyewo nate mu episode yaffe ey'okubiri mu series zaffe ez'okutondebwa kwa Adam alayhi salam oweza bannabbi baffe 25 twali ku Adam alayhi salam era series gye twasimbayo okulaba ayina Sheikh Mahdi twalaba butya Adam alayhi salam erinnya eryo yalijjawa ye Allah okumutonda bamalayika ba reactinga batya nga bwe twabiraba byonna inshallah olunaku olwaleero tugenda kulaba mitendera ki Allah gyayitamu okutonda Adam alayhi salam. Ye Allah bwe yatonda Adam alayhi salam yatandikira ku ki? Yatandika mutonda, yatandikira ku magulu, yatandikira ku mutwe. Byonna inshallah tune Sheikh Mahdi Yasini Mulindwa tumusaba asooka ku salam biidhnillah tabaraka wa taala. Naam Sheikh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo Sheikh Abdul Salam. Sheikh Mahdi. Nesimye okubanga ndi wano lwaleero nate mu programu yaffe eyogera ku bannabbi baffe 25 konna kusaasira kwa Allah. Nga mwabo twatandika ne nabbi wa Allah Adam alayhi salatu wassalam. Naye nzijukira bulungi nga bwe twakoma twali tumaze okumwogerako sallallahu alayhi salatu wassalam amannya ge erinnya lye alijja alifuna atya nga tudda ku butya Allah wa mutonda atandika atya okumutonda tukakasa era tukkiriza nti Nabi Adam alayhi salatu wassalam yatondebwa mu stages. Era nga sebo we twakoma awo wennyini nsaba atulaba omulungi era atuwuliriza programu yaffe ennungi omubuulire ku stages ezo Allah subhanahu wa ta'ala mwajja atulaga na butya muyayita okutonda Nabi Adam alayhi salatu wassalam. Naam, stage esooka sekamadi Allah atutondera mu stage esooka zaali musanvu yayita mitendere 7 okubanga atonda omwana Adamu. Ti Adam alayhi salam okubeerawo kwe Allah yayita mitendere meka musanvu. Omutendere ogusookera ddala Allah atonda Adam alayhi salam nga amujja muki muttaka. Kyefena kye tumanyi obulungi nga sekamadi bwatulaga mu episode eyasooka butya erinnya Adam alayhi salam eryava. Yani Allah batugambya mu Quran inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. Kyokulabirako kya Isa alayhi salam alayhi salatu wassalam ne Adam alayhi salatu wassalam eri Allah baninga Adam nti bafaanagana. Naam, niyaga thumma khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah yamutonda amujja muki muttaka. Bujulizi butumala okumanya nti ffenna abaana Adamu tuba muki muttaka. Naye mu kumutonda okwo Allah amutonda atya? Hadithi eva ku Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu atunza tugamba Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام من قبضة قبضها من جميع الأرض. الله يتوند آدم عليه السلام ملقواتا olwakwati wa muttaka yense eno yonna. Olukwata luli twayogerako mu episode yasooka kyekyo kyennyini Sheikh Mahdi. Allah malaika Jibril ulo yajja n'asena mutukwata olwajibwa muki muttaka ng'olittaka erireetebwa mu littaka omwana Adamu agenda okukola ki okujjibwa. N'agamba nti fajaa banu Adam ala qadri al-ard. Wano wanyumira nnyo Adam alayhi salam Allah agenda okumutonda mu ttaka lye baleese ate mwattu n'atutonda Allah nga atutonda mu nfaanagana y'ettaka. Yekale eri gye nayogeddeko era mu episode yasooka. Exactly. Era nabbi awo yagambye nti gyetuyogeddeko omuzungu gyayita red soil. Era nabbi sallallahu alayhi wasallam yatuukira n'agamba nti fajaa minhum al-ahmar wal-abyadu wal-aswad. Nga bwe kiri nti ettaka mubeeramu erya red mubeeramu erya black. Era ne bw'okyegereza ne bw'osima ekinnya kimu ofuna ettaka mu colours ez'enjawulo. Tulina n'omusenyu mwattu bw'ova wano nosanga erimyufu nosanga eriddugavu nosanga ne kale oluusi wekanga enkala ngabadde sigirabanga ne omwana Adamu kyobula ffenna tetufaanagana tumulimu abaddugavu Sekamadi ndi muddugavu oli mweru ffenna kyekyo hadithi ya Abi Musa gy'okulembeza kyeyogera nyini
wa baina dhalika wasahlu walhasnu walkhabithu wattayib. Era mu kufaanagana okwo ettaka kwennyini nnyini mu ttaka mubeeramu ettaka eddungi, mubeeramu n'ettaka ebbi, mubeeramu ettaka erigonda. Wona tulina abantu nga bagonda abantu balamu, tulina ettaka ebbi ne bw'osimbamu ebijanjaalo bye wadde n'ekimu tekivaayo. Genda osimbe mu musenyu ebijanjaalo bijja gaana. Nate tulina ettaka, tulina loam soil muzungu tuliyita, ate bw'osimbamu ekimera kikula bulungi. Wana tube bantu. Allah okutonda mu ttaka yagenda atufaanaganyiza ettaka Sekamaadi. Era wetegereza nga tuli mu colors za njawulo. Tulina Abachina, Omuchina tafaanagana nange, ate Omunyankole oba Omunyarwanda tafaanagana Omuchina. Ate tulina Omuzungu, tulina Abajamani banjawulo, ate bw'obalaba banjawulo muko ate kuba n'Abazungu. Kuba kitegeera seeka ye ntonda Allahu tabaraka wa taala gy'atonda ng'atujja mu ttaka n'atulaga n'engeri gye tweyisaamu. Tulinamu abantu abeeyisa obulungi, n'ettaka mubeeramu eddungi, mubeeramu n'ebbi, mubeeramu ettaka ebbi nga butuufu nga liwunya na bubi obo. Era byonna tebyenkanankana be baana Adamu. Tulinamu abalungi, tulinamu abeeyisa obulungi nga mitima migonvu nnyo. Bwekuba kuwaayo buli lw'omusanze Sekamaadi mpaayo omutwalo ndi mwetaavu ng'agukuwa, tuba mu masjidi n'awaayo n'ayamba. Naye tulinayo bali nga bakaluba, tulina ettaka Seka erikaluba. N'okubamu enkumbi omala kuleeta nsuuluulu n'okuba ate n'olemyako n'eryokalikola Musiraamu olina ssente mpaayo omutwalo. Siina, sooka olindeko, ojja kujja edda nga wallahi bakopi bazibu. Omuttaka bwe lityo bwelikola ki? Ebyo Allah mwe yatujja Sekamaadi. Kutondewo okwasookera ddala Allah atujja mu ttaka n'atufaanaganya n'ettaka nayo bwelikola ki? Nga bwe liri nga bwe tulirabye. Tikala za njawulo n'enneeyisa zaffe abantu zikola ki? Za njawulo. Sekamaadi omuteeko ogwokubiri, Allah ettaka lino amaze oddifuna. Omuteeko baguyita twin, mazaja turabu bilmaa'i fabaqa tinan. Ettaka lino lye baaleeta baaligatta n'amazzi. Wana tumuddifula amazzi tujja mu Mwarabu kyayita twin, oba olyawo tukayita akadongo. Waliwo aya gye ndowoozaako wano. Naam Sheikh Mahdi. Allah subhanahu wa ta'ala gye yayogerako mu kitabu kye ekitukuvu Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, atugamba nti walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin. Barakallahu fikum. Olowooza tekikwatagana n'omuteeko guno? Ekyo se Allah atulaga gye atujja. Era agamba n'ogamba wa bada'a khalqa al-insana min tinin. Era Allah atandika okutonda omwana Adamu olwatandika ettaka balireese huwa yabda atandika bada'a khalqa al-insani min tin. N'atandika okututonda nga atujja mu ki? Twin eyo tujawula tutya ne turabu. Kuba tulabe turabu omuntu ayinza confusing ebigambo ebyo bibiri, turabu ne twin. Sheikh tuyinza kwawula bitya ebigambo ebyo ebibiri? Barakallahu fikum. Ekigambo turabu ly'ettaka lino erya bulijjo, okusimya olesa ettaka oliyaawo kitegeera. Then twin balitabudde n'amazzi netukolamu kye tuyita kile mu Luzungu, oba mu Luganda akayita akaki akadongo. Mu bufunze nabbi malaika wa Allah Jibril alayhi salatu wassalam bwe yayoola ettaka eryo, kuba tutula nti ettaka lino fere tulabako kati liri mu layers. Mu ttaka eryo bwe yayoola layers zonna, yatwala ettaka nga mulimu buli kika kyonna. Amala oddireeta ettaka eryo then eritabulwamu amazzi ne kafuuka akadongo. Nga bw'olaba omuntu ng'olina ababumba ebipottery oba ceramics, bakola ettaka oba akadongo ne bakatabula n'amazzi ne bateekamu nekkile ebbumba eryo. Eryo lyennyininyini seebuka. Kati kuba bwe weetegereza obulungi Sheikh, bw'okwata ettaka eryo n'olibumbamu ekintu, naye weetegereza bakadde baffe wano mu Buganda edda nga bazimbanga obusiisira, ng'omuntu tasobola kuzimba kasiisira ne kayimirirawo nga kalimu ttaka lyokka, terisobola kukwata bulungi kuyimirizaawo muzimba ogwo gw'abazimbye. Kiddayo ku kino, ndaba nga ettaka lino Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti yateekamu ebika eby'enjawulo, otunyonnyodde nti mwalimu ettaka lyali lya colors za njawulo mu bika eby'enjawulo. Ngakasanga bwe yandikutte ettaka lyokka tiyandikutte ng'ate kuba bwe yategeeza bano abamolding ebintu ebyo bakwata bebaamu ettaka ne bateekamuko n'ebbumba kisobole okuba nga ekintu ekyo kyataddemu bw'aba akola nsuwa ebe ng'ekutte bulungi. Allah yali agamba abamalayika nti ngenda kutonda omwana Adamu, nga Allah ogenda kuleeta omwana Adamu agenda okwonoona, ne bagamba inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah mugezi nnyo.
era waneno yabagamba Allah ina bagamba mu Qur'an fatabarakallahu ahsanul khaliqin teri asinga Allah yayawukana Allah omutunza akyasinza okutonda omulungi sekama bwe wetunuulira wegomba okufaana n'embuzi siyinza David danga Allah yatona mu kifaananyi kuba buli kimu Allah yatutonda na buli kimu akitadde bwe kisaana okubeera okuba mu akafaananyi olwaleero nga singa weesiŋŋaana oba n'osiŋŋaana omwanadamu yenna ng'ennyinda eno teri weerina kubeera oba olabira ddala nga towera oli ne bweba eseeseetuseemu katini bweti olaba nga ayina ekimubulako sekamaadi gwe bw'otunuulira ekyennyanja ogamba lwaki singa Allah yakitona kifaananamu ng'embwa olabira ddala nga mutuufu kirina beera kuba bwekityo kubanga kibafaana embwa wanditidde n'okukirya mu siraamu fatabarakallahu ahsanul khaliqin yatulungiya mu butonde bw'okusinga okubeera okulungi n'amanya nti Adamu alayhi salaam agenda beera bw'ati ne bw'ati n'aleeta ettaka lireetebwa ne baliyiwamu amazzi ettaka linaatemwatu ne lifuuka ki ne lifuuka ebbumba tulabye nga otulaga wano mu stages Allah mwajja ayita okutonda nabbi Adamu alayhi salatu wassalaam otulaze nga omuteeko ogusooka Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda mu ttaka khalaqahu min turab omuteeko gwokubiri otulaze sebo sheekhi min tin nsaba atulaba omulungi ono omubuulire ku muteeko ogwokusatu ogwo kubanga ayinza obutategeera bulungi omuteeko ogwokusatu gugamba nti Allah yamutonda min tin lazim saba omunyonyolera tin lazim Seka Mahadi nga bw'okaleese bulungi twinu lazim libadde twini libadde ki twini yokale soka turab ebera mu twini batekamu amazi elifuka twini tuli ku level ya twini kati bumba lino Allah aliyekataraka Allahu twini shwiya yani yalireka mu katono nnyo wokitegera seeka waita okukadde ile takeriyo nerichuka nerifuka twini nerifuka lazim yani nga linaanuuka oba oliawo mu Luganda olw'amazzi gano ge watulaze ge batabulamu exactly kyobula n'ababumba ebibumbe bw'asooka bw'atabulamu amazzi bw'ati ng'amaze oddigira tabumbirawo kyaga asooka naliyekamu ku katono amazzi ne geetabulagamala okulisaasa ettaka liba nga asobola oddikyusa mu ngeri gyakola ki gyali agalamu oba akadongo mu ngeri gyakola ki gyakagalamu era Allah kyava yagamba mu Qur'an inna khalaqnahum min tinin lazib Allah atunda nga atujja mu kadongo oba mwana wattu mu ttaka erigonderera ddala obulungi oba eryawo erikola ki erinaanuuka ogwo omuteeko gwakumeka seka gwakusatu tetuba twewulira ku mibiri gwaffe kuno ne bwewekwatako bwoti owulira nga ogonderera seka Allahu tabaraka taala asinga okumanya fatabarakallahu ahsanul khaliqin Allah yayawukana kubanga seka Mahdi bagezezzaako bakagezi munya abasomye okutonda ekifaanagano omwana Adamu bakoze robot ezenjawulo naye wallahi efaana omwadamu ekyabuze era ne Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yategeeza nti ye mumanyi ku buli kimu yamanyi butya bwe yatonda omwana Adamu n'okulaba nga owunya omubiri ogw'enjawulo abasajja abo abazungu bagezezaako ekituufu okukola ebintu ebyefaanaanyiriza omuntu naye bakyalemereddwa okutuuka okufaananya ne bayiya ziroboti zino olaba ng'era entambula y'omuntu ekyagambye olaba ng'era erimu kano bwe kati tali accurate ng'omuntu oba flexible tasobola kuba flexible nga Allah bwe yakitukolera Allahu tabaraka wa taala era mwana newunya omwana Adamu oddawo ne weekulunta tatunulira Allah gyakujja n'engeri gyakufa oyo awakana nti Mungu taliyo gwe otegeera otya gulowooza waakya ku makyanga gy'oli nekyayi yakuteekawo n'ofaanana nga bw'oli Allah yajja tuteekateeka nga tujja mu duniya muno kuva ku nabbi Adamu alayhi salatu nga tuyita mu process stages era Seka Mahdi omuteeko ogwo Allah amala otujja min twinin lazib n'atuzza min hama'in masnun oba oliawo n'atuzza mu ttaka eriddugavu tabule nga lyetabudde kala zino zetabudde exactly nga lyetabudde bulungi eri ttaka lyonna lyonna ngera bwolaba ekibumbe bwe baba babumba ng'ensuwa ogiraba kala ezikyuka nti bwe bagikola bwebadde efaanana mu ntandikwa ate bwe bamala okutabulatabulamuko ku mazzi ne balinda ettaka eyo neri mixing teyinza kufaanana kyekimu kituufu teribanga bwe lyabadde mu kusooka naate wano watu liba ligonze nnyo wano tujjamu ne ati wokukola ki ati wabana ababumba ebintu aba pottery Allah atulaze nti osooka n'ofuna ettaka n'oliyiwamu amazzi omawudiwamu amazzi n'osooka olitabula n'olireka ne ligonda bulungi bennyini Allahu tabaraka taala byakola ki byayogerako kwati wano hama'in masnun nga lifuuse liddugavu ng'ate tabule bulungi Allah yatugambira omuteeko ogwokutaano ogwa salsal
kitegera Sheikh kati salsali Allah agamba khalaqa al-insana min salsalin kal-fakhar yatonda omwana yabadde njagala okukuleetera. Naam, barakallahu fikum. Mu bbumba lino ekoleki ettabule ejjoke okitegeera seeka kyovula ababumba babyokya bisobola okubeera ebyamaanyi ebigumu obulungi eyo Allahu tabaraka wa taala. Seeka Mahdi nzirawo neneebuuza gwe bw'obeerawo tewewuunya kutonda kwa Allah, sooka weetunuulire Allah bwe yakuwunda, yijjawo obuvumu obukulu obwekuluntaza n'ojemera Allahu tabaraka wa taala. Tunuulira Allah gyakujje, Allah n'akushepinga fatabarakallahu ahsanul khaliqin, n'akussa mu kifaananyi ekisinga okubeera nga kirungi. ahsanu maadha ate abamanya batukulembera ridwanullahi alaihim bwe baba boogera ku Adamu alayhi salatu wassalam, naam Sheikh Mahdi, batulaga nti yali musajja mulungi nnyo ekigenze ewala, ti Allah yamutonda n'amumoldinga mu sheepu esinga okubeera nga nungi, kuba kati bwetunulya ffe abaliwo obudde buno tulimu abantu nga bamiteeko gyanjawulira, otunulya nti ono muwanvu ono mumpi, naye Allah subhanahu wa ta'ala yatonda Adamu alayhi salatu wassalam nga wa kigero. Naam, era obuwanvu bwe tugenda bulaba mu maaso awo biidhinillah. Yali musajja muwanvu nga amala bumazi kyenyinza okugamba Sheikh Mahdi. Era omuteeko ogw'omukaaga Allahu tabaraka wa taala bali atutonda gwe tuyita al-fakhar, oba olyawo ng'omuntu amaze okubumbibwa. Kyekigambo kyoyogedde wali eri nti Allah atutonda nga tuli mufaananyi ekirungi ennyo, kubanga batugamba twali mu situna dhiraan, enzira nkaaga. Bw'oba ozibazeemukaawo mu meters zibanga meters enzira kyekiriwa mu luzungu tuyinza ozipimanga meters oba olyawo tuyinza nga meters 29 bwe buwanvu bwe yaliko Adam alayhi salam, taata waffe oba jjajjaffe Adam alayhi salam. Naye shaitaani ono jukira yali yasigalawo Allah we yattira, Iblis bali amajini gonna nga Allah amaze okugajjawo, yali yasigalawo. Iblis yali abeera mu ggulu eyo, tetumanyi oba yali abeera mu jjana, Allahu a'lam, naye nga yali ali mu ggulu alaba ekitundu ekipya Allah kyatonda. Yeebuuza kiki Allah kyatonda. Allah yasoose n'atonda omwana, yasoose n'amubumba, Allah asooka bagamba ngenda tonda omwana Adamu. Allah tukukola buli kyoyagala, tugenda kuleeta ekitonde ekirala. Allah agamba mmanyi bye mutamanyi. Balaba Allah atandise okutonda, baleeta ettaka akola kino. Iblisi n'atunuulira Allah amaze okubumba omwana Adamu ali awo awedde, naye nga kyemuli mwoyo. Oba kitegeera Sheikh Mahdi, Iblisi bimusukkako. Bw'atuuka ku 11 ey'omukaaga Iblisi kwajjira nga yeewuunya kiki exactly, kubanga tumaze okutondebwa. Sheikh Mahdi, Iblisi yeebuuza kitonde ki kino Allah kyatonze. Iblisi alaba omuntu alina ennyindo, alina omumwa, alina amatu, kitonde ki kino? Era kyovula mu hadithi emu ya Anas bin Malik radiyallahu anhu, Nabi sallallahu alayhi wasallam yatugamba lamma sawwara Allahu tabaraka wa ta'ala Adam alayhi salam, Allah amala ku Adam alayhi salatu wasalam ekifaananyi kye yenna amaze omutonda nga bwakola ki nga bwali, faja'ala iblisa yatuufu bihi, yani tarakahu Allah amuleka. Allah amala okumuleka Iblisi nga alaba kiki waliwo ekitali kya bulijjo, era Iblisi yagirangawo nga almost buli lunaku ajja yatuufu bihi, amukubamu zittu amwetooloola ng'amuyingiramu. Barakallahu fikum, ng'amuyingiramu n'amufulumyamu eri n'amutuyingiramu nga yeebuuza kiki kino. Alaba omuntu alina emisuwa, alina enjala, alina amaaso. Yani Allah amaze omumumoldinga bulungi, amutaddeawo. Iblisi ajja amwetaliramu nga ssaawa eno bw'atawaanya abaana Adamu. Kiki eno kyakola ki? Kiki nino Allahu tabaraka taala kyakola ki? Allah kyatonda. Naye falamma ra'ahu ajwaf, Nabi sallallahu alayhi wasallam yatugamba Iblisi amala okulaba omwana Adamu ono nga ali empty, yani n'amulabamu ekitende ekyo ekyokuba nti omwana Adamu ateeka okuba nga munafu. Exactly, barakallahu fikum. Kyobera Allah yagamba sallallahu alayhi wasallam qala dhafartu bihi khalqun la yatamalik. Kyonde kino nkikubyemu nkyetoolodde nze nazenna, naye kyemaze okulaba tekigenda amawulaba nga mwana Adamu ali empty, egamba tagenda beera mwangu kubisinza bye agola omwana Adamu nga Allah byamuwadde, amuwadde okwagala, amuwadde shahwa, boja ataba ngamba amajini bamalayika. Allah bamalayika yabamma shahwa, bo tebawasa tebakola ki. Naye gwobeera omusiraamu n'olaba ekitonde Allah kyeyawunda ngamba ekitonde ekikyala, wallahi n'omwegomba. Nga mubutuufu era abamu bamaliza abatendewaliddwa ne balema okukola Allah nga byalagira, n'agenda mu haramu. Kati nga shaitani eraba omwana Adamu ono Allah amuwadde obwagazi,
asobola aba ne yeegomba n'ate asobola okwefuga bw'aba yagadde. Allah amuwadde obusungu nti waliwo olwanyiiga n'asalawo lwa busungu. Kyomulaba obusungu bwa yennyini abwina kate control. Okitegedde. Era omwana Adamu yennyini nnyini ng'ate munafu, waliwo olwanafuwa, waliwo olwasanyuka ennyo kati nga yeewuunya. Shaitan Iblisi ono yeewuunya. Kitonde kino Allah kyatonze naye amala okikubamu okwetooloolamu okukiraba. Yagamba ekitonde kino kyendaba mwanaatu tekigenda bbeera kyangu kusinziira ku bino Allah byakoze eki. Allahu tabaraka taala byakoze eki byakitaddemu. Kitegeera Sheikh Mahdi akulabye tulina obwagazi tulina obusungu tunyiiga tusanyuka laba kitonde kino kinaabeera kyangu mwanaatu tekigenda kulaki tekigenda kubeera kyangu. Era yagambirawo dhafartu bihi khalqun la yatamalik. Ekitonde kino nkirabye naye tekigenda bbeera kitonde tekigenda bbeera kyangu wadde n'akato. Nga Iblisu yagamba nti ekitonde ekyo okusinziira ku ngeri gyakirabyemu kigenda bbeera unruly. Kigenda bbeera stubborn. Era omuntu ali unruly, omuntu ali stubborn, omuntu ali uncontrollable. Abavubuka nga tuli bazibu bwe tutabuka nga tuba tutabuse y'omwana Adamu. Ate mwala tutwale tusobola okwetegereza. Bakola bye baagala. Twabavaako bakola ki? Bye baagala sebo. Kaakati Sheikh Mahdi omuteeko ogusemberayo ddala ddala. Emiteeko twogedde ku miteeko omuntu gy'ayitamu nga Allah amutonda. Nabbi Adamu alayhi salatu wassalamu yayita nga Allah amutonda. Allah naam Sheikh Mahdi. Tubadde ku muteeko gwa mukaaga. Naam Sheikh Mahdi. Kati emiteeko gino girina kuba musanvu. Giri musanvu Allah gye yayitamu okutonda Nabbi Adamu alayhi salatu wassalamu. Omuteeko ogusembayo Allah subhanahu wa ta'ala gwayogerako okugatta ku miteeko gino mukaaga gye tulabye. Ogwa nafhu ruh. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala weyafuuyiramu Nabbi Adamu alayhi salatu wassalamu omwoyo nga gwe muteeko ogusemba yasobola okufaanana nga ffe bwe tuli olwaleero. Kubanga kyali kiguduudu ffe tulina okufaanana bwe Adamu yafaanana. Kitegeeza ffe tufaanana Nabbi Adamu alayhi salatu wassalamu yakola ki engeri gye yabeeramu Sekamaani. Era Allah yagamba mu Quran fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ti Adamu alayhi salam wenaba maliriza okumutonda nga mwenkanyiza nga bwe emitenda gyonna bwe tugirabye. Allah akutte ettaka n'ettaka ne balitabulamu amazzi ne balifuula moldinga bulungi shape ene ennungi ennyo neevaayo nga bwe tuli essaawa zino. Yagamba byonna bwe munaaba mubirabye ng'olwo agamba baani bali bamalayika abali bamugamba ya Allah atajalu fiha man yufsidu fiha yasfiku ad-dima. Naam Allah ogenda teekawo abagenda okwonoona ku nsi. Abagenda okuyiwa omusaayi. Bayiwe n'omusaayi. Abaana Adamu nga bayiwa omusaayi essaawa zino. Allah n'agamba inni a'lam ma la ta'lamun. Matumanyi mmwe kyemukola ki kyemutamanyi. Kyekiriwo era Allah n'abagamba fa idha sawaituhu mwe mulabe nze kantonde mubeerewaawo. Allah n'amutonda bwe naaba mumaliriza wa nafakhtu fihi min ruhi ne mulaba nti mufuuyemu omwoyo asobola okwogera kubanga alina byasooka okukola bye tujja okulaba mu maaso awo Sheikh Mahdi nga bw'obimanyi biidhinillah. Yagamba faqa'u lahu sajidin. Bwe mulaba nga mumaliriza bwe nti mwenna mukolewo mumuvunnamire. Okuvunnama okwo mattu Allah kwe yali abalagira si kwa kumusinza kwali kwakulaga bugulumivu bwa Allah. Barakallahu fikum. Sujudu at-takrim kola ki kugulumiza Allah kumuwa kitiibwa. Exactly. Kuba kino kye yali atonze ku bonna tewali yalina busobozi bwakyo. Ate yaliwo teri yali asobola kukola Allah tabaraka taala kyakola ku bitonde byonna bye yali atonze kuba Allah subhanahu wa ta'ala agenda okujja okutonda Nabbi waffe Adamu alayhi salatu wassalam ng'ensi already yagitonda dda. Malayika zirabye Allah atonze ensi atonze amajinni weegali nabo yabatonda nga bamalayika akoze omuliro ettaka lyajjemu Adamu n'omuliro gwe yajjamu amajinni gano. Naam Sheikh Mahdi kati ate aleese kyebadde batasuubira. Naam bo balaba nga bibasusseko. Allah n'agamba ze mmanyi bye mutamanyi. N'agamba Allah asamu wa tufe tuwulidde kola ki Allah n'akola kyalina okukola. Ya Nabbi Adamu alayhi salam tugambye obuwanvu yali wanzira nkaaga situna dhiraan oba approximately meters 29 almost.
Nabi Adam alayhi salam Allah tabaraka wa taala yamutonda lunaku lwali lwakumeka lwali lwakutaano tamma khalqu Adam alayhi salatu wassalam yawm al-jum'a lunaku olwokutaano Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakyogerako bwe yali atukubiriza nnyo okumusaalira nga tulaga obulungi bw'olunaku olwokutaano mu hadithi ejo yayogera mwalimu ekigambo ekijjayo ekigatta ku kutondebwa kwa Adamu okwo ku lunaku olwokutaano. Era yatuuka n'okugamba nti munaku khayru yawmin talat alayhi shams munaku zonna ze tulina eza wiiki Monday Tuesday paka ku Saturday oba Sunday yagamba yawmul jumu'a olunaku olw'ejjuma lunaku olusinga mu hadithi eyo yatugamba nti yawmul jumu'a fihi khuliqa Adamu wa fihi qubida. Barakallahu fiikum. Ku lunaku olwo yatondebwamu olwokutaano ate era muyafiira Adam alayhi salam era inagamba fihi nuzila ila al-ard wa fihi taqumu as-sa'a lunaku lwajja mu nsinga bw'otugambye era lunaku lw'enkomo egina beera ku lunaku olwaki olwokutaano. Sekamadi emitendera egyo kiweddeyo Allahu tabaraka wa taala tulabye omutendera ogwo gwasoose gwabaddemu Allah yatonda Nabi Adam alayhi salatu wassalam ng'amujja min turab. Omuteeko ogwokubiri gwabadde gwa min tin muteko gwakubiri mukle ng'amazota bulamu amazi. Omuteeko ogwokusatu gwabadde min tin lazim mu ttaka eriri soft erigonderedde kuba ettaka bw'omala luteekamu amazzi lifuuka soft. Omuteeko ogwokuna Allah subhanahu wa ta'ala atulaga nti yayita mu muteeko ogwokuna min hama'i masnun ebbumbe ettaka erifuuka eriddugavu ng'ejjokye oba ettabule ejjokye wali ku salsali muteeko ogwokutaano. Salsali gwe muteeko ogwokutaano. Omuteeko ogw'omukaaga then nakubumba al-fakhar fenanga amaze okubumba obulungi nga bw'okola ki nga mu mwana Adamu bw'abeera. Omuteeko ogw'omusanvu gwe tusembezaayo nafkhu ruh Allah nakufuamu ki kiki Allah kye yali ategeeza nga atugamba kidda ku lunaku luli olw'enkomerero yayogera mu aya n'agamba fa idha nufikha fi ssur iye kya yawm al-qiyamah kuba ndaba nafkhu eno ne nufikha eri النفخ كفوة الروح الله نام فوا مومو قدراتي يعني بقدري الله ناجر وماكم وما شيء دايكو شيء cha يوم القيامة nibafuwe ngombe naam barakallahu fikum nese kamadi era kitukoze bulungi tukyogererako wano kuba omuntu ayinza okuwulya nga ekigambo naffu nekimutawanya ya barakallahu fikum biba abantu biba oboli abo bibatawanya then ekirase kamadi kyendabye byafayo bino birimu ekyokuyiga kyamaanyi Allah nga gotunulira Allah sekamadi njagala otonde ekintu awo kole ekitawo kitandika okwogera osobola tosobola Allah nakwata ettaka from dust ettaka mutaka najjamu essaawa zino nga bwoli essaawa zino abamujeme ng'oba mu ttaka era abamanya abamu bagamba nti khalaqa Allahu al-insana min turab Allah atonda omwadamu mu ttaka tubeere nga yani tawadhu okubeera nga tukola ki twetowaza omanye ettaka tulirinnyako ettaka libeera wansi kubanga lya wansi era kiraga nti omuntu wa wansi naam tulina kwekulunta tulina kwegulumiza bwe tunulya Allah akujje mu ttaka erigenda mu ngwezo n'ogenda n'ozooza olyawo nga ziddugadde ate mwate ettaka lerimu bintu ebisinga obuyonjo ettaka n'amazzi era omwanadamu abalina kubeera muyonjo kyobula tufunyisa wuzo amazzi bamazzi bwegaga genze netukola ki netukuba tayamamu netukozesa ki netukozesa ettaka omwanadamu Allah akujje mu bintu ebya wansi tusaanidde kubeera nga weekuluntaza kubanga tulina kyoli kituufu mu ttaka mwe waveera mwogenda okukola ki mwogenda okudda kitegeera sekamahadi kwe kutondebwa kwa Adamu alayhi salatu wassalam episodi yaffe yasooka twayogera ku Adamu butya bwafuna erinnya etuyogera ku makulu g'erinnya lya Adamu eryo then Allah agamba bamalayika ngenda kutonda Adamu alayhi salatu wassalam kati leero twogedde ku miteeko Allah subhanahu wa ta'ala muyayita okutonda Adamu alayhi salatu wassalam tetujja kusukka wano olw'obudde ngeri gye bulimu atulaba omulungi episodi yaffe eddako mu maaso bagirindirire tuddako Allah alagira bamalayika okuvunnama bavunnamire Adamu biki ebyatuukawo bingi ye Adamu alayhi salaamu omwoyo gumaze omuyingiramu yayogera ki biki byalaba bavunnama oba nedda awo wenyini we tudda mu episodi yaffe naddako tubasaba basigale nga nga beekumirako olutimbe luno gaggadde Sheikh Abdussalam Abbas Senkindu
gwe tutambudde naye olwaleero sebo okoze nange Sheikh Mahdi Yasin Mulindwa Sulambaya ojje bulungi amannya ago sebo nkutegeera mukama wange nsaba Allah abasiime era abakuumye abasobozese okubeera naffe mu episode yaffe yaddako biidhnillahi tabaraka wa taala. Nsigadde nze Sheikh Mahdi Yasin Mulindwa wamu ne muganda wange Sheikh Abdussalam Abbasi Senkindu. Tusinkane omulundi oguddako Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba ayagadde. Wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.